ono eyamya miliyoni ya sente ate wo simanyi obeera mu mukono obiira wa ozaalibwa Butambala weyanjule bakuwa akasente weyanjule bulungi tunula eri abooluganda Mukama yeebazibwe musumba weebale nnyo Alozias byokola eri eggwanga n'amawanga toyinza byekkiriza buli muntu gw'olaba wano musumba alina obujulizi nali ku LDC samba y'ebikajjo nejja neggwaawo omwami wange najja ku saa 7 ogw'ekiro ng'ate nkyangenda mu Oros ne mubuuza leero ng'otambudde kiro gino emyaka gye tulikolooza nze nkyagenda mbwenzi naŋŋamba nedda nzize ndeese kasooli naye nga nnimba ebikajjo biweddewo tulina okuweerera abaana nali aradisi w'emitya n'omulimu ne guggwawo kyova nze buli lw'ogamba nti toggwanga mu ssuubi never lose hope. Because when you lose hope, you become hopeless. Nefutandika university musumba nga bangobye ku bwa RDC nali mu 3rd year. Mukama n'ayimirira n'ampa first class degree mateeka. Abooluganda Mukama akebera mitima. Netunulira musumba omwana ono abadde ayogera ne kitaawe n'empulira nga nkwatibwako nnyo. Netunulira nga ndi mukulu mu kilasi nze mbasingamu emyaka. Ne bampa n'obuvunaanyizibwa bwa coordinator, but they were doing that to challenge me. Ne bibuuzo ne bifulumanga vice chancellor nze gwalangidde nze nakulembedde emyaka 3. Ndengenda kwelo disaba oluganda twatandika 1800. Out of that big number, only 503 graduated in my year. Abasigadde bonna neegaana. N'abalala baakaddamu emirundi ebiri naye nga nze nayitawo. Nabeeranga eyo ku university nga baŋŋamba mu Kaabujingo nga ŋŋamba katubeeka Bakaabujingo naye nga tulina essubi tulina gye tulaga. President w'eggwanga n'ampita musumba n'aŋŋamba baŋŋambye ezitawakola bwetyo oba nakuzzaako wabbali ne mugamba muzeeyi buli ekibadde kibaddewo Katonda alina ensonga. Nze ndi mwannyina wa Muwanga Kivumbi e Butambala ne bwabeera nga mpulya bangi abandaba. Nze bwe nzijano musumba n'enzina amazina nga zina obuterekaayo because I wouldn't have been what I am but because of God. Ebikajjo bijja nga tulina ebbanja lya miliyoni 5 nga zirina okubeerako interest ya miliyoni nga 10. Nembuuza omwami wange zigenda kuvaawa naye musajja gwe ebigambo byo twasasula looni yaggwayo tetulina atubanja. Nayingira mu Oros ne babuuza Esther abadde kinga ekyamazima siri muntu nali mu criminal. Nga ne byenjogera ndaba I'm speaking uncoordinated statements nga tebamanyi kimbaddeko because I was bleeding. Ne ngamba omukyala bamuyita mutabingwa head backwards ne mugamba mumpeemu eddakiika nga balaba sitegeera. Naye abooluganda oyo gwe twasenga tayiwa. Abantu bayiwa. Bankubiranga amasimu nga buli omu amanyi ndi munene ng'era ndi munene naye omulimu olwaggwawo nga ne bookubira essimu tebazikwata. Omwana oyo yayimba oluyimba nti Yesu oli mukwano gwange naye ddala Yesu mukwano gwaffe. Musumba tukulinako obujulizi bungi. Eyali yanneelabira najjaawo emmanju ne bakuyita ojja osabira ebiwandiiko ekiro nannoonya nti lunkusaali ludda ne bamugamba akutte Metiyana. Mukama tagenda kukebera bw'ofaanagana bulungi bwo. Twakulabamu as if we are street kids because our parents were there ne baali baafuna obutakkaanya bwabwe. Kyekiro wakinze ngamba omwami wange mwesige jangu abantu bano bakulabe ne mugamba tetugenda kwawukana. Abooluganda olunaku luno si lwange lwakwogera. Naye constitution y'abafumbo it's in between the two. Bw'otunuulira nga waliwo article ekyankalanye mutule wansi mu gyamendinge. Kubanga buli lwe twawukana abaana babonaabona. Omusajja ono ayogedde nti ali ne mukyala we n'abaana tebaali badde wano eno singa wabaddewo those disagreements. A better tomorrow is always done today. Who is to make your better tomorrow? Musumba londi twagimalayo miliyoni 8
ne bwombuuza we twazijja tetumanyi Katonda. Ero disa ebibuuzo ne bidda out of those many numbers nga nze mpiseewo. Twajjanga wane ne tubeerawo wansi ne batusekerera abaseka. Yimirire wali mukyala wo. Ono ye mukwano gwange for the last 16 years plus. Ye baamugamba takula abalina Yesu tebakula. Ffe bw'otulaba when we stand with our children we look agements. Musumba loni bweggwayo nga n'ebibuuzo biwedde omwami wange n'aŋŋamba tugende e Butambala. Tetwafuna chance kugamba nti gwoba obeera omugenyi omukulu naye kyali e Butambala kyewuunyisa ensi. Yesu alina obuyinza. Olunaku lwe twazina nena amazina baganda baffe abali e Bulaaya ffe twabatuusaayo ne batugamba mwenna mwagwagwala mwalekayo zikyaki zammwe n'abasumba tebaagala tukubira ffe tugenda mu maaso tetwagala basumba gye twali bagitaali tugoberera Yesu. Ensi netwogerako ne leero bangi tebakuba masimu naye ffe tulaba tugenda mu maaso. Oyo mukolo gwali gwa 15 ogw'omusanvu nga 15 ogw'ekkumi emmotoka yaffe mwe twajjiranga ne tufuna accident ne tuvaamu nga tuli balamu ng'ate emmotoka yasaanawo. Musumba emmotoka yaggwawo n'abajja otutemamu nga bamanyi they were getting bodies naye baatusanga tuli balamu. Katonda ali e Kanani tozannyira Kanani. Nze ndi mukazi mukulu nina emyaka gigenda mwana mwena. Lwakuba nneeyagala ng'owe 18 nze nneeyagala musumba. Weeyagale. Kubanga manyi all the painful journeys we have stayed and we have gone through. But because he has been there, the Inspector General of Heaven, we have managed. Abooluganda emmotoka bwe yasaanawo ne babuuza ne laba n'addamu ovuga eggomba gye bava eri okujja ku Kanani twasigaa tujjira mu takisi era kati twaguze empya mpa kisumuluzo tukibalega abooluganda. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Nabagamba olaba nasalawo ngoberera omusajja wa Katonda oyo nze ntambudde mu makyaki mangi. Ne bwe mbanjogera tewali musumba munene mu ggwanga atamanyi lunkuse. Tinga mwabula nti amutulabenga ku soloti embiidi yabasobola otulaba. Abooluganda nsembyayo kano oyinza okuba olina kyeweerabako ekibi. Nze dda musumba nga bw'oba onvuma ddoboozi. Kubanga ddene. Nga bakuyita musajja. Nga bagamba musajja n'omukyala omanyi naye eddoboozi lintambuzizza amawanga. Nsabira ebisumuluzo b'emmotoka temuddangamu ofuna accident. Ffe musumba tetumanyi na myaka gye twakagoberera. Babrother bange baakuba amasimu nga bayomba nno twalekawo abasumba b'omukyalo ne tubeereka tewaliwo atayagala kugenda mu maaso. Emmotoka efuumuula enfuufu yeeba ku speed yeeba ku luguudo. Abantu bano musumba omwana waabwe ng'atandika tujja bbawa ku ssente tujja kuzibawa. Era njazitika Simon ajja kuzibawa mu weeks nga 3 temufukamira Katonda ajja kujerubadde lugendo luwanvu. Anko Simon mukwano gwaffe Daddy Nshime mukwano gwaffe nnyo. Nze nkolera mu ministry ya lands ndi mu office ya commissioner ndi munnamateeka. Nali nakola busomesa bwa secondary mu kusooka with a diploma and a bachelor's from Kyambogo University. Ono gyalaga. Oyo gyalaga. Temuggwamu ssuubi naye Katonda ali wano yeewuunyisa. Kati olwekyo situmanyi naye gy'anaamalira. Obanga omusomesa kati oli looya. Akasembayo musumba nali nfulumanga president yansindise South Korea. Ne neekwatako ne ŋŋamba naye oba ntegeera. Ate nga munaye ntegeera. Naye ne nzikiriza nti Katonda ali wano eno. Akola gwe by'otasuubira. Teweetunuulira bw'ofaanagana. Ekifaanagano kyange si ensonga. But the one inside my heart is stronger than the body that is seen outside. Kyova fo tulaba ketonye kagwake zino boots nazitereka wali eri musumba ezibeera bwetonya ng'okima boots zo wali. Oba tuli mbigere oba tuli ku ki ffe tugenda mu maaso. Nebaza Katonda eyakuwa second chance. Ffe twagwira eddalu mu nnyumba.
ne tugamba omusajja ono bamusensi egenda tulabe eti abantu bagamba twalekawo dda amakyaki abooluganda tewali ajja wano ne yejjusa Musumba tulina by'otatusuubira kuba nabyo nga walabye ebikajjo bye tulina naawe obuuza oyo Katonda otuzzizaamu nnyo essuubi muzeeyi yambuuza osabira nti wa bugingo tetukukweka Susan webale kuuma taata webale kuuma taata oli mukazi nnyo era oli muzira olunaku sirwa kwogera abooluganda katukome wano naye temuggwamu ssubi never lose hope ffe twali tutuula eri wansi Mukama n'atupromotinga wa promoted katwetuulira wali eri wali mu kasonda kaffe Musumba weebale nnyo okuba ne church etali mu discrimination ebyo ebyogamba nala disa today atula no maaso what there is nothing like that in this church buli omu atula watudde ne yeesabira weebale tuyigiriza kwesabira olina ba billionaire mu church Musumba from nowhere we are somewhere from no one we are someone n'abangi batudde omwo naye nga toyinza kubamanya they are billionaires in the church era kati tupulaninga kwata milioni zaffe 10 okuzimba Pentagon tujja kuzireeta teziriiko kukakibwa kubanga tuzifuna abooluganda Mukama yeebazibwe Musumba osaana okwebaza tewali amanyi buli muntu yajja wano yajja afaanagana ata twajja tuli bubi nnyo abataalina kye tulina Mukama atuwadde amataka mu Kampala abataalina kye tuli ebikajjo byajja nga tulina yiika ndowooza like 100 acres naye kati simanyi na bye tulina bwe byenkana oyo Katonda ffe wano ebyo byonna bye twogera twabeeranga eyo yonna gye twabeeranga ne zilooni naye tetulina looni ne banka zitugamba mwakoowa looni twakoowa looni kikubeeko kitwale abooluganda Mukama buli omu abeereko ko bw'amuggyako looni Musumba looni ekuggyako n'essanyu ly'omu nnyumba temwali nasanyu n'omutaka teriyinza kubaawo Musumba nga bulolowooza ekiseera kituuse ng'omutima gukubeera ku mutwe naye neebaza Katonda olwa byonna weebale Mukama okutulekera omusajja wa Katonda ono nga mulamu kubanga tetumanyi gye twali badde nga lozi yasoogenze kyekyamazima byaliwo ebyaliwa naye Mukama tumwebaza nti oli mulamu olw'ekisa ate weebale nnyo okwagala gavumenti y'NRM kansembyeyo ako kokka saagala munyiiga abooluganda mu myaka gya 7 Amini yaggalawo amakanisa gonna naye ffe tweyagala ne tuleekaana ne mu nnyumba ewange siina nkomako ate onompa waabirawa kubanga tulina that freedom of worship omuntu n'aba takoledde birungi bisembayo naye president mwebaza olwa freedom of worship which is in the country nga bw'olaba nawe emaka gaawo naawe olina oluusi ekigaana mukko ng'ate gwe olina abantu 3-4 naye oli afuga eggwanga eddene kyasobodde tukyebaze ku lwa zikubire Katonda sente mujja zijja kwanko Simon bajja kuziba tujja kuziwaayo abooluganda neyanzeege tomuleka mukwatagane mutambula kisajja buli omu mukwatagane